afudde mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ng'afiiridde mu ddwaliro ly'ekisubi gy'abadde ajjanjabirwa. Bishop Samuel Balagadde Ssekkadde yawummula obuweereza mu mwaka gwa 2009 oluvannyuma lw'okuweereza obulabirizi bw'ennamirembe okumala emyaka 15 okuva mu mwaka gwa 1994 okutuuka mu 2009. Ssekkadde omulabirizi w'ennamirembe eyawummula gye buvuddeko Ssekkadde omulabizi w'ennamirembe eyawummula gye buvuddeko Wilberforce Kitoluwalira ye yamuddira mu bigere. Bishop Ssekkadde yaweereza ekkanisa ya Uganda okumala emyaka 50 bweddu era mu bukulembeze bwe yakalaatira nnyo ababuulizi okutandikawo enteekateeka ez'enjawulo ezivaamu ensimbi beekulaakulanye baleme okubeera ku njiri ya Katonda yokka. We tujjidde ku mpewo nga obulabirizi bw'ennamirembe buteeseteese okukuŋŋaana nga buteeseteese olukuŋŋaana lw'abannamawulire mwe bagenda okulangirira enteekateeka z'okuziika n'okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwe.